bangi betwazaalibwa nabo ng'omwaka gwe gumu naye nga ku nsi kuno tebakyaliko nga bali wansi wa ttaka. bw'oba tonnaba kusula mu kabuli nga tonnaba kuyingira ttaka, kola nnyo Allah by'ayagala. bwe kuba kusaala, saala nnyo. bwe kuba kusiiba, siiba nnyo. bwe kuba kwambala nga mukyala musiraamu, yambalira ddala ng'omukyala omusiraamu bw'ateekeddwa okwambala. olwaleero ekigambo kya tabarruj, ekyokwejaajamya ku sayidi ey'abakyala, kifuuse kitundu ku bo. abakyala beejaajamizza nnyo, bangi mubalengera ku TikTok mu mbeera ey'okwejaajamya. wala tabarrajuna katabarruji ljahiliyatu lula, bannange temwejaajamya ne mwetimba ku mikutu ku TikTok ng'abaaliwo mu jahiliya piriyodi bwe baalinga bakola. olwaleero omwana omuwala akwata endongo y'omu kyaki n'azinira ddala ate ng'ali mu jalabibu, n'akwata ekintu ne yeejaajamiza ddala n'olabira ddala omudongo awedde emirimu. tukozese obulamu buno Allah ekyengera kyatuwadde, kubanga tuli bakukibuuzibwako. teriiyo kyengera Allah kyakuwadde kyatagenda kukubuuzaako. agenda kukubuuza ku kyengera eky'obusiraamu wabukoleramu ki, akubuuze ku kyengera eky'essente wazikozesa otya, akubuuze ku kyengera eky'abaana wakikozesa otya, akubuuze ku kyengera eky'irimu, irimu gye wamanya, knowledge gye wali olina wagikozesa otya. n'olwensonga eyo twegendereze. thumma latusalunna yaumaidhin ani naim, ng'era bwagenda otubuuza ku kyengera eky'amasimu. ekyengera kino eky'essimu zino seereza, oba olina katooki, oba olina kikaaki, kigenda tubuuzibwako. pornography ali muno. ebyo byolina mu masimu byosaasaanya. waliwo ebintu byosaasaanya essaawa zino, wallahi bye bagenda okukubika bagambe nti rest in peace, nga tokyasobola kubidireetinga. ng'eyali badde abidiriitinga yafa dda, naye nga bisigala bitambula. mu lwaleero temwegomba abantu Allah be yajjulula, abaaleka omukululo omulungi ne bakuteerako irimu ya sheekhe enkata, n'olaba nga asomesa naye ng'ali wansi wa ttaka. nze naawe biki ebigenda okusigalawo, ebigenda okusigala nga bitambula ku TikTok oluvannyuma lw'okuva ku nsi. rest in peace, naye ng'obadde osaasaanya bikyamu. n'olwensonga eyo tukozese ebyengera Allah byatuwadde. ekyengera kino eky'obulamu kya kaseera katono, naye kikozese nnyo. olwaleero biidhinillahi taala tukyali ku musomo gwaffe obwetaavu bwa shariya eri omuntu, naye nga leero tugenda kutunuulira ahkaamul adhiya, amateeka agafuga dhuhiya n'obulungi bw'ennaku 10 mu mwezi ogwa Dhulhajji. tunaamaliriza mu sizoni eno gye twolekedde ennungi, tuddeyo ku mateeka agafuga okuwasa oba kye tuyita ahkaamu nikah, kubanga ag'okuzza ku bakyala twagamaliriza. kati inshallah bwe tunaamaliriza sizoni eno gye tulimu ey'ennaku zino 10, tuddeyo ku musomo gwaffe ogukwatagana ku maka, tugumalirize. ennamula ku mateeka ag'okusala ebisolo n'obulungi obuli mu nnaku 10 erisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji. baganda bange abasiraamu, nga twolekera sizoni ey'ebbeeyi, erimu ennaku ezisinga obulungi
ayyamu dunya ennaku eziri ku nsi zennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa dhul hajji zetusuubira okuyingira ku Friday oba ku Saturday biidhinillah, kubanga olwaleero ennaku z'omwezi 26 tuyingidde ekiro ekya 27. twolekera okuyingira ennaku ezo ez'ebbeeyi, naye nyongera okubajjukiza nti tuli mu myezi egy'emizizo. Allah mwe yatukuutira n'atugamba nti fala tadlimu fihinna anfusakum, temukolerangamu obulyazaamaanyi obudde eri emyoyo gyammwe, mwewaliremu okukola ebibi ate muyitirize mu zo, era muyitirize emyezi gino okukoleramu ebirungi, kubanga ebirungi tudaafu, bikubisibwamu, era n'ebibi byokolera mu myezi gino egy'emizizo binene, bigejjesebwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sinayingira mu mateeka agafuga okusala ebisolo, tugenda kusooka tutunuulire obulungi obuli mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa dhul hajji, nga tugenda kutunuulira ensobi ezikolebwa mu nnaku ezo 10 mu mwezi ogwa dhul hajji bwe tusuubira okuyingira ku Friday oba ku Saturday. Abantu abasinga obungi tugayaala sizoni nga zino, Allah bwazireeta abantu bagayaala abasinga obungi. Mulaba abantu abatali basiraamu balina ebintu byabwe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu bye tutunuulira ddala nga bibi, n'obalaba nga babonaabona nga batambuza ebigere, ne bava e Kabaale, ne bava e Kaseese, ne bava e Kenya, bagenda kulamaga bafu abaafa edda e Namugongo. Naye obalaba nga sizoni yaabwe eyo bwetuuka bateekamu amaki? Amaanyi. Naye ate gwe omusiraamu ali ku buufu, nga nekyoliko kiriko obujulizi mu kitabo kya Allah Qur'an, lwaki sizoni nga zino ez'ebbeeyi zijja ne weegayaalirira? Naye nga bali obalaba bateekamu amaanyi, ne basula ku makubo, bigere ne bibazimba, naye nga amiratun nasiba tasula naaran hamiya, bakola nga batawaana naye obuddiro, naaran hamiya. Naye gwe Allah gwe yawa okutegeera eddiini ng'olwo n'abagikujjukiza buli kiseera, lwaki ennaku 10 ziyingira ezisinga afdalu ayyaami dunya, ezisinga ennaku zonna ezibeera mu nsi oba eziri mu mwaka n'ozigayaalirira? Waliwo ensobi zetugwamu nga tuyingidde mu nnaku zino 10 zenjagala okwogerako, tubeere nga tuzeewala tusobole okugobolola empeera ennene mu sizoni eno ey'ebbeeyi. Ekisookera ddala murur 10 dhil hijja duna al-ihtimaamu biha, kwe kubeera nga ennaku 10 ziyingira omuntu n'abeera nga tafuddeeyo, ate nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera obulungi obuli mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa dhul hajji. Mu hadisi ya Ibn Abbas yagamba sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amali as-salih fihinna ahabbu ila Allah, teriyo nnaku muntu ng'akoleddemu omulimu nga gwagalibwa nnyo eri Allah nga gwokoledde mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa dhul hajji. Basahaba bajjayo ku mirimu eminene ne bagamba Nabbi walal jihaadi, kebeere jihaadi. Nabbi n'abagamba walal jihaad, kebeere jihaadi, illa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi, okujjako oyo afulumye ye kennyini n'agenda mu jihaadi, n'ebyobugagga n'abiteekako ate n'atadda, makulu n'afiirayo. Kiregeeza mu nsobi ze tukola mu nnaku zino 10 mwezi ogwa dhul hajji adamu al-ihtimaamu biha,
obutazitwala ng'ekikulu ne tufiirwa obulungi obuzirimu ne zituuka okuggwako nga gwe tokyuse. Bannange ennaku 10 ze tugenda okuyingira muyitirize okukolamu buli kalungi konna, kubanga ezo ennaku 10 zakuŋŋaanya ummahatul a'mal, maama w'emirimu gyonna buli kalungi, omuli okusaddaaka, omuli okusiiba, omuli okusoma Qur'ani, omuli okuliisa abantu, buli kalungi konna k'omanyi okutendereza ennyo Allah kakuŋŋaanira mu nnaku ezo 10. Nga nabbi bw'aga nti ma min ayyamin ala amalu salih fihinna ahabbu ila Allah, teriyo nnaku zisinga bulungi kukolera mu mulimu mulungi gwagalibwa eri Allah nga gwokoledde mu nnaku ezo 10. Baganda bange twefeeko mu nnaku ezo, fungiza, oteekemu amaanyi, Qur'ani ogisomeremu nnyo, muyitirizeemu nnyo okusaddaaka, musiibiremu ennaku ezo, muzisiibe abasobodde ku ezo z'oba osobodde okusiibako. Ensobi endala adamu al-iktithaaru bitasbih wattahlil wattakbir, kwe kubanga ennaku ezo ziyingira 10 ne tutaleeta takbiraati nga ze tuleeta ku Eid. Ekiri sunna ng'eno sunna abantu bagisenguka bagigayaalirira, kwe butaleeta takbiraati mu nnaku 10 nga zaakayingira. Ekiri sunna ennaku ezo zonna 10 kasita zimala okuyingira, kwe kuleeta takbiraat wattahlilaat, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Kasita olunaku olusooka luyingira mu mwezi ogwa Dhul Hajj, kiri sunna kyagalibwa basahaba kye baakolanga kuleetanga adhikaali ezo mu mayumba gaabwe nga bayingira mu butale. Kyova olaba Allah ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, wayadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat, mu aya endala fi ayyamin ma'dudat, boogera ku linnya lya Allah mu nnaku ezo 10, ne boogera ku linnya lya Allah mu nnaku ez'okwanika ennyama. Eyo sunna abasiraamu abasinga obungi twagisenguka. Bwe batugamba nti enkyalumu tuyingidde mu nnaku 10, tuleete takbiraati, tuleme zirinda ku lunaku lwa Eid, zireetebwa mu nnaku ezo zonna ila akhiri ayyaami tashriq, paka lwe tumalako ennaku ez'okwanika ki? Ennyama. وكان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما، ابن عمر نابي هريره كان يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران، ennaku zino 10 we zaayingiranga baafulumanga mu mayumba gaabwe nga baleeta takbiira ezo. Kale nkukubiriza nti ennaku ezo bwe ziyingira teweerabira kuleeta ki? Takbiraati zireete, oleme kulinda lwa Eid. Bonna wooba oli ku mulimu, oli mu mmotoka yo, oli waka, oli mu supermarket, omusajja asitula eddoboozi ku zo, omukyala eddoboozi lyo libeera ki? Wansi. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo sunna eyo tuleme gisenguka, era sunna eyo tuleme kugyerabira. Ensobi endala gye tukola siyaamu ayyaami tashriq, kwe kusiibira mu nnaku ez'okwanika ennyama, ate ffe ne tusiibiramu. Osanga abasiraamu bangi tukyali mu nnaku za Eid, n'osanga abamu nga bakyasiiba. Nabbi Muhammad
sallallahu alayhi wasallam naha an siyamu yawm al-eidain, nabbi yaziiza okusiiba olunaku olwa iidi, era nabbi yaziiza okusiiba ennaku ez'okwanika ennyama kazibe nga zikwataganye n'ennaku enjeru, zimala kuggwako n'otandika enjeru, kubanga tujja kuba tukyali mu lwa 13 ennaku enjeru zitandike. Kati olwe 13 tolusiiba, tandika lwa 10 na mmeka, lwa 14 n'olwe 15. kyosanzeeko kyoba okola. Naye osanga abasiraamu abamu yidi ewedde ey'okusala ebisolo enkya n'atandika okusiiba. Yahrum siyaamu ayyaami tashriik, kiri haramu okusiiba ennaku ez'okwanika ki ennyama, ng'era bwe kiri haramu okusiiba ennaku ez'okubeera nti nno tusiiba ennaku eza iidi. Ensonga endala mu nsobi ze tukola, adamu siyaamu yawmu arafa, abantu obutasiiba lunaku lwa arafa, ne balugayaalirira, ne babeera nga tebalusiibye, era ne babeera nga tebafuddeeyo nakusabira mu dduwa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam gye yayogerako nti afdalu du'aau yawmu arafa, edduwa esinga obulungi yedduwa y'olunaku olwa arafa. Nabbi n'atuyigiriza nti khairu ma qultu ana wannabiyina min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay'in kadir. Osanga abasiraamu bangi nga mwana wattu olunaku lwa arafa tebalusiiba, naddala bwe lukwatagana n'olunaku olw'omukaaga, n'olaba basseeka abamu abeereega n'ebikya ng'eddiini eringa eyiye, n'agaana abasiraamu okulusiiba. N'otunuulira basheekha abamu ndowooza abakubanga min ahadi almusharri'in, nga y'omu ku baabaga amateeka yalisanze ndowooza nga buli alusiiba amukuba embooko. Bannange baganda bange abasiraamu, idha swadafa yawmu arafa, senga olunaku lwa arafa lusinkana yawma sabti, olunaku lw'omukaaga, teriyo bujulizi bugaana kulusiiba. Hatta ne hadisi abantu abamu gye beesibako nnyo, la tasuuma yawma sabti illa fima fturida alaykum mukhtalafun fihi, abamanyi bangi bajawukanamu obutuufu bwayo. Naye omuntu afiirwa atya obulungi obuli mu kusiiba olunaku olwa arafa nti lukwataganya neki ne Saturday n'olwomukaaga? Hatta ekyabamanyi baga nti olunaku olw'omukaaga bwe lujja nga lweyawudde ku lunaku olwa arafa, lweyawudde ku lunaku olwa ashura, ntegerekisi teriyo kirugaana lukola ki kulusiiba. Naye osanga abantu bangi ng'empeera zibayitako olw'abasseeka baabwe be baafuula bannabbi, kyeboogera tebakola ki tebaddamu. Eyo nsobi mwetegereze nnyo, irimu ey'obusiraamu ate mugaziwe mu yo, muleme kubeera nga musiba. Tegerekisi n'olw'ensonga eyo, ensonga eyo mugitwale nga nkulu, ze zimu ku nsobi abantu ze bakola ki ze bakola mu nnaku zino 10 eza Dhul Hijja. Ensobi endala ensembayo, tugende ku mateeka agafuga okusala, y'ensobi abantu gye bakola ku nnaku zino. Buli lunaku baluteekako ekyafaayo kyalwo, nti olusooka nabbi gundi simanyi bwe yakola bw'ati, olwokubiri nti nabbi Idrisi n'abeera kino, nti olwokusatu nabbi Isa n'abeera kino. Ebyo si bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala asla lahu, tebirina nsibuko, wala musnad lahu, tebulina webijjibwa kwabo abaatukulembera min almutakaddimin, era tebirina bitabo byonna almu'tamada fi sunna, ebyesigibwa mu njigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nti buli lunaku lulina ekyafaayo kyaki kyalwo. Wabula nabbi yatukubiriza lukoleramu, yatukubiriza ennaku ezo
tuzikoleremu emirimu emirungi ng'era ensobi abantu abalala gye bakola ey'okugaana abantu okusiiba ennaku ezo ne bagamba nti nabbi teyazikola ki teyazisiibako era teziriiyo nabbi yagamba nti ma min ayamin al amalu salih fihinna teriiyo nnaku zikolerwamu mulimu nga mulungi nga Allah agwagala nga gwokoledde mu nnaku ezo nabbi lamu yastathid teyajjamu n'agamba nti okujjako okusiiba yagamba mirimu gyonna yayogera miki mirimu gyonna n'olwensonga eyo mbakubiriza ti ennaku ezo tuzikoleremu emirimu emirungi buli kyonna ky'osobodde okukwatako kikwaseeko maanyi osobole okwenyagira empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga mmaliriza ensobi ezo njagala tuyingire mu bikwatagana ku kusala amateeka agafuga okusala kwa dhuhiya ekisookera ddala lwaki tusala ebisolo bidhabahi waladihi nga Allah yali yamulagira okusala omwana we bwe yatuukiriza ekirooto ekyo endagaano eyo gye yali alina Allah n'anunula omwana oyo ayitibwa Ismail n'endiga kati mu kusala ebisolo mulimu ihya sunna au ihya sunnatu nabiyillahi Ibrahim okuzza obujja n'okulamusa enkola ya nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam iktidaan birasulina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga tugoberera obwekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyasala endiga mmeka 2 kitegeeza buli woosala ebisolo oli ku buufu mulimu okulamusa sunna eyo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ibaada eyo yagikola ate era n'atukubiriza ekyokubiri ta'dhimu tawhidillah mulimu okugulumiza okwawula Allah mu miteeko egya tawhidi okusala kigwa mu muteeko at-tawhid al-uluhiyya tawhidi y'okukola ibaada ng'ozikolerani Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah bw'ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba nti fasalli li rabbika wanhar mu aya endala Allah yatugamba nti kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah kati buli woosala ekisolo mulimu tawhid okwawula Allah okumugulumiza kubanga kullu man sarafa ibada buli muntu yenna akyusa ibada nga tagikoledde Allah fasarafaha li ghayri llah nagikolera ekitali Allah faqad ashraka abagatise ku Allah kyava nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la'ana Allah yakolimira Allah man dhabaha li ghayri llah buli yenna asala nga tasaze ku Allah nga bwe tulaba olwaleero abantu abalwe basala ebisolo nga basalidde misingi kunyweza mayumba gaabwe nga basalidde entaana nga basalidde ku nsozi olw'okusamira hatta abamu basala limauti ahadin olw'okufa kw'omuntu omunene aba afudde fahadha shiriki kati mu kusala ebisolo bino ku dhuhiya mulimu okwawula Allah okumutongoza mu bwomu bwe tawhid fasalli li rabbika wanhar oluvannyuma lw'okusaala sala ng'osala ku lwa Allah
tosalira lwa kintu kirala kyonna. Tosala olw'okuba bakugambye nti obulamu bwo olina ebizibu bingi, oliko ebisiraani, bakwambula ebisiraani, ne bakusazisa ennyama, ne bakusazisa ebintuntu, n'obeera ng'osala nga tosaze ku lwani? Ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale mu kusala ekirimu ekyokubiri mwe muli okugulumiza Allah mu kumwawula bitawhidihi, nga Allah tumwawula mu bwomu bwe, nga ibaada eyo tugikola ku lulwe, kubanga Allah yatulagira. Tuli fenna. Ekyokusatu, idkhalu as-surur ala qulubi al-fuqara, okuyingiza essanyu mu mitima gy'abo abeetaavu nga tusala ebisolo. Abantu ebisolo bwe bulisabiribwa, abantu abeetaavu basanyuka kubanga bagenda kufuna kaki? Kanyama. Era teriiyo wano omuntu atali mwetaavu kuki? Ku nnyama, okujjako oli nga tagirya buli. Naye abantu abasinga mu bimu ebibamalawo ye nnyama. Kati omwetaavu alfakiru, buli ennyama eno dhuhiya bwesalibwa, oyingiza essanyu mu mitima gy'abo abeetaavu. Ova olaba bw'osala gabako, saddaakako, ntegerekisi, ogabirako bamulirwana, n'osaddaakira abeetaavu, hatta n'omuntu atali musiraamu aweebwa ku nnyama eyo ebbanga lyamala nga talwanyisa busiraamu. Bw'otasala mbuzi oba nte n'omuyisaako ennyama, aweebwa atali musiraamu ku dhuhiya ebbanga lyamala, nga Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin alayhi rahmatullah bwe yannyonnyola, kasita abeera nga talwanyisa busiraamu. Fayu'ta, aweebwa n'alya. Osanga nga oluusi mu kumuwa kiyinza n'omusika n'akola ki? N'asiramuka, n'okuteekawo enkolagana ennungi ne mulirwana. Oluusi okukendeeza ku bubi, omuntu oluusi buli w'omuwa obubi bwe bukola ki? Bukendeera. N'ekirala okulaga nti obusiraamu bulina ikiraamu, okugaba. N'obeera nga mulirwana tumussa bussa vvumbe, nakuwulira lusu lwa nnyama, nga yeewaabwe takoze eki? Mulimu abeekwasa n'aga nti nyinza omuwa ate naye nampa ku nnyama yaabwe. Teriyo muntu atali musiraamu atamanyi nti omusiraamu talya mbizzi. Era abatali basiraamu bagulumiza nnyo abasiraamu ku kigambo ky'embizzi. Teriyo atali musiraamu asobola kukuweereza nnyama yaabwe. Hatta olaba n'ogikuyisaako obuyisanga namu, alaga haji ali awo, buno obuntu bwaffe olabanga akakukusa. Naye lwakuba abasiraamu ekitiibwa ekyo ffe tugenze tukyejjako ne twefuula abaaki? Abawansi. Nga bali abatali basiraamu babalaba ennaku zino mukolagana n'embizzi, bwemuba baboodabooda muzivuga, abamu muzirunda nti investment. Kati bagenda okukulaba ng'ate gw'oli mu kulunda embizzi, bagenda okukulaba ozeetikka ku mmotoka kubanga okola olina kabangali ng'ozitwala. So nga omusiraamu alina okusigala nga wa kitiibwa, kubanga n'abatali basiraamu ensonga eyo bagigulumiza ku ddiini ey'obuki? Ey'obusiraamu. Kati ekitiibwa ekyo muleme kukyejjako, muleme na kululunkanira duniya. Usanga musiraamu nga asibye embizzi kagaali, olw'okuba bagenda muwaayo 3,000, agisibye ku booda agitwala kubanga bamusuubiza omuwa omutwalo. Allah nasobola okugezesa nga ogenda ogikukusa n'ofuna accident n'ekugwako, oba n'ogwa mu mwala n'embizzi, okuyita abakuyambako gisitula awo, gwe musiraamu otwalawo embizzi.
era sente ofa nazo zaki ezo zotasobola kwerekereza. Era baboda yo oli musiraamu ogisibyeko mbizzi kyokka n'omala ate n'otuuzaako abaki abasiraamu agenda okusaala n'otuuzaako omukyala yeebikiridde obulungi kubanga oyagala omutwala naye ng'omutuuzizza ku bodaboda kwosiba embizzi. Bane mukuume ekitiibwa kyaffe eky'obusiraamu. Abantu bali be batumanyiddemu nti tetukolagana nabyo mubyewalire ddala, naye ekyo mugenda mu kisuula olw'okululunkana edduniya n'okusolooza buli kintu kyonna. Kale mu kusala ebisolo mulimu okuyingiza essanyu eri abantu abatali basiraamu. N'ekirala idkhaalu lbahjata wassurur ala ahli lbait. Era omuntu buli wasala dhuhiya ayingiza essanyu ku bantu baab'owaka. Abantu bawaka buli wosala ekisolo kulya ku nnyama. Ekirala ibaada eyo abaana kye bakulabanga okola kikulu nnyo gye bali mu mitima gyabwe. Ensonga endala eri mu kusala shukuru ni'matallahi, mulimu ekyengera ekyokwebaza Allah, ekyengera ekyobulamu. Allah okubanga akumazizzaako omwaka mulamba ogw'obusiraamu, buli woosala bw'oti ekisolo mulimu okwebaza Allah olw'ekyengera ekyo. Ne bagamba sala embuzi, sala endiga, sala eŋŋamiya. Kale Allah bw'aba akuwadde obusobozi mulimu okwebaza Allah olw'ekyengera ekyobulamu Allah bw'akugabiridde omwaka omuki omulamba nga wooli oli mulamu. Kyo kyengera kinene. La in shakartum la azidannakum, bwe munanneebazanga nange nja kubeebaza. Mu kusala dhuhiya mulimu okwebaza. Tuli ffenna. Ekyokutaano ekyomukaaga wa fiiha khairun, mu kusala dhuhiya mulimu ebirungi Allah akusonyiwa ensobi zo n'akusonyiwa ebyonoono byo olw'obulungi obuli mu kusala dhuhiya. Era ng'omuntu asala dhuhiya yasinga obulungi oyo asaddaase essente za dhuhiya. Omuntu asaze dhuhiya yasinga obulungi oyo asaddaase omuwendo ogwa dhuhiya. Oli bw'atagamba n'alibadde nsala embuzi emitwalo 2 oba 3 naye kanzikwate nzikole ki nzisaddaaka essente ezo. Asaze embuzi n'ayiwa omusaayi yakusinga obulungi okusinga oyo asaddaase qiimatuha, asaddaase omuwendo gw'essente. Tuli ffenna. Ensonga endala ey'omusanvu albaraka, mu kusala dhuhiya mulimu emikisa. Kaana la budda lilmuslimu an yahtamma bi amriha, omusiraamu alina okufaayo emikisa eri gye munoonyeza mu njiibwa, mu kuyiwa emisaayi gy'enjiibwa, emikisa abantu gye banoonyeza eri mu masabo, okuyiwa omusaayi nga basalira abasamize n'ebyawongo. Omuntu buli wasala dhuhiya alina emikisa Allah gy'amuwa mu kusala kwe. Ayinza okuteera emikisa mu baana, n'akuteera emikisa mu bulamu bwo, n'akuteera emikisa mu byenfuna byo. Emikisa gya Allah ayongera ebirungi gy'oli, kubanga kye bayita emikisa ziyadatul khair, Allah kwe kwongera ku birungi. Oyinza okulaba omuntu nga buli mwaka asala naye nga Allah alina ebirungi byamukolera naye nga tamanyi bivaawa. Bannange mu kusala dhuhiya mulimu baraka, mulimu emikisa egiva eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'ekisemberayo ddala oba ekiddira ekisembayo okusala dhuhiya min sha'airillah, nga Allah bw'atugamba nti waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub. Buli w'ogulumiza amateeka ga Allah n'ogulumiza obubonero bwa Allah, kyekiraga okutya kw'emitima. Kitegeeza mu kusala dhuhiya mulimu okutyani? Mulimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga okikoze nga Allah yakulagira.
abantu abamu bamanyi nti bwasala dhuhiya ng'ekisolo ekyo kigenda mumuweeka ku lunaku olwaki olwakhira kimuyise ku siraat. Ekyo tekiriiko bujulizi, wabula buli woosala oba ogulumiza Allah yakulagira okusala, era bye bimu ebiraga okutyako Allah subhanahu wa ta'ala yakulagira eyaga nti fasalli lirabbika wanhar, saala ku lwa Allah, ne bw'oba osala sala ku lwa Allah. Baganda bange abasiraamu bakuutira okubeera nga tusala. Kyannaku nnyo okusanga omuntu essaawa zino nga bamugamba onoosala n'agaa sijja kusala, kugagwa enniyayo neebanga yasiiringa dda ntogenda kukola ki? Kusala. Gamba nti Allah bw'anampa obusobozi, kubanga tomanyi busobozi Allah wabukola ki? Wabuleetera. Allah ayinza obuleeta ne ku lunaku lwennyini olwa Eid, kubanga ennaku z'okusala zigenderera ddala paka ku nnaku ziri ez'okwanika ki? Neereka kwejjamu fuse tyasigenda kusala nze. Beeramu abo abalina enniya ennungi nti insha Allah, Allah bwampa obusobozi ngenda kukola ki? Kusala. Ekintu kino senga tukyeteekamu, senga abantu tebalwanira na nnyama ku mizikiti, bagataliiko nfuufu kujja na kukwata basiraamu nti bagudde mu nnyama. Kuba tulaba embuzi z'abataka n'ente abantu nga bazirwanira, naye senga buli muntu abaako kyasala, n'osala endiga, oli n'asala embuzi, oli n'asala ente, genda okulaba nga buli muntu mumativu ku ekyo kyakoze eki? Kyasaze. Okusinga boolaba abasiraamu abagenda nga balwanira ennyama ku mizikiti. Kale okusala kulimu ebirungi bingi nnyo. Dhuhiya kyeki? Tubadde twogera ku bulungi obuli mu kusala, naye okusala dhuhiya kyeki? Hiya ma yudhbah min bahimatul an'am, byebyo ebisalibwa nga tubijja mu bisolo ebiyitibwa bahimatul an'am, omuli eŋŋamiya, omuli ente, omuli embuzi, omuli endiga. Byebyo ebisolo ebisalibwa nga dhuhiya. Ebisigadde ebiriibwa bisalibwa busalibwa nga nnyama yakulya, so singa ki? So singa dhuhiya. Oyizze engabiyo bw'otagamba nti ngisaze nga dhuhiya, oba ntegerekese, olina sekkokoyo nnene esinga n'embuzi obuki? Obunene, bw'otagamba nti ogisaze nga dhuhiya, eyo nnyama bunyama eriibwanga bulijjo, wabula tebalibwa ku ki? Ku dhuhiya. Kati n'olw'ensonga eyo kye bayita dhuhiya, hiya ma yudhbah min bahimatul an'am, kyekyo ekisalibwa mu bisolo, omuli eŋŋamiya, omuli ente, omuli embuzi n'endiga, takarruban ila Allahi ta'ala, ng'ekitusazisa kusembera eri Allah, fil balad alladhi yaqimu fihi almudahi, awo wooli gwasaze. Oba ntegerekese, awo wooli gwakoze eki? Asaze. Min ba'di salati al-Eid, nga tutandika okusala ng'esswala ya Eid ewedde, ila akhiri ayami tashriq, paka lwe tumalako ennaku ez'okwanika ennyama. Kitegeeza okusala kutandika luvannyuma lwa swala eya Eid. Ntegerekese, paka lwe tumalako ennaku ez'okwanika ennyama. Dhuhiya sunna muakkada. Mateeka g'obusiraamu gatulaga nti al adhiya sunnatu muakkada. Dhuhiya sunna ey'obwetteeka enkakafu fi kawuli akthar ahli al-ilm. Newankubadde abamanyi abamu qaalu biwujubiha, abamu baalaba nti yabwatteeka, nga nabbi byaga nti man kaana lahu saa, muntu yenna abeera n'obusobozi, falam yudahi, n'abeera nga tasaze, fala yakrabanna
musallana tageza n'asembera bwetusaalira. Amanyi abamu balaba nti dhuhiya yabwateeka, wabula ekigambo ekituufu fa innaha sunnatu muakkada, sunna enywevu. Sunna enywevu kitegeeza kye bayita sunna muakkada, ye sunna ebeesemberedde okubeera nga kyaki kyabwateeka, nga kyalibadde kyabuwaze, nga kiri compulsory. Tuli ffenna basiraamu. N'olw'ensonga eyo njagala tuyingire ku kusalira abalamu, oba okusalira omuntu aba akoze ki, aba afudde. Okusalira omuntu afudde ekisolo kirimu ebigambo bisatu ebyabamanyi. Ekigambo ekisookera ddala, bw'abeera nga eyafa awswa min thuluthi maalihi, yalaama ekiva mu maali ye nti munsaliranga dhuhiya, aw qafa, obanga yateekawo wakfu evaamu ssente ezisala dhuhiya ye, kyabwatteeka okutuukiriza ekiraamo kye. Bantu bangi babuuza nnyo ekibuuzo, nzikirizibwa okusalira eyafa? Maama wange yafa, musalire embuzi. Ekigambo kyabamanyi ekisookera ddala, bw'abanga eyafa awswa min thuluthi maalihi, yalaama ekiva mu maali ye, obanga yalekawo wakfu ekyobugagga ekivaamu ssente, n'aga nti munsaliranga dhuhiya, fayajib tanfidhu lwasiya, kyabwatteeka okutuukiriza ekiraamo kye. Tuli ffenna? Ekyokubiri, bw'abanga gwe omulamu gw'osaze n'ogattamu enniya ku kusalako n'oyingizaamu abaafa, ekyo kikkirizibwa. Omuntu akkirizibwa okusala embuzi ng'asalidde abantu b'ennyumba ye, abalamu n'abafu, ekyo kikkirizibwa. Kwe kubeera nga abafu yusharikuuna fil ajir, ng'empeera zo mu kusala basheyalinga ku kisolo ky'osaze, ekyo obusiraamu bukikkiriza. Naye okusalira obusaliza omufu khalis, teyalaama, teyeegasse ku mpeera zo gwe omulamu, ekyo kye kirimu enjawukana wakati w'abamanyi. Abamu nga bagamba nti la tajib, nga Imaamu Shaafi bwe yagamba nti la tajib, omuntu eyafa si kyabwatteeka okumusalira. Abagamba nti okkirizibwa okumusalira mwe muli Bahanabila, abamadhabu Imaamu Ahmad, hatta Imaamu Abu Hanifa yagamba nti kitamwa okusalira obusaliza omuki omufu. Wal afdal, baganda bange ekisinga obulungi, gwe omulamu sala oyingizeemu enniya y'abo abaakola ki, abaafa, okuggyako omufu nga yalaama. Bw'aba yakulamira yalekawo ebisolo bye, okkirizibwa okumusalira. Naye ekiri ekyokusalira obusaliza omufu kirimu enjawukana wakati w'abamanyi. N'ensonga endala, omuntu bw'aba asala ng'alina enniya, ng'alina ebigendererwa mu bafu, ebigendererwa ebirala, oyo takkirizibwa kusalira mufu. Nnaku zino muloota nnyo okufuna emirembe, kamukole ki, kamusalire ekisolo, ekyo tekikkirizibwa. Era nga bwe kitakkirizibwa kukwata kisolo ky'ogenda kusalira mufu n'okitwala ku malaalo ge n'osalirawo, ekyo kiri haramu. Tokkirizibwa kukwata mbuzi oba ndiga nti osalira mufu n'ogisalira ku ntaana ye. Maadha yastafid, afunamu ki? Gwe omulamu sala oyingizeemu enniya y'oyo eyafa, maama wo oba taata wo. Sobola okusala embuzi n'egamba nsaze ku lwange ne ku lwa taata wange,
nga taliiwo, empeera era nazifuna. Tuli ffenna basiraamu. N'olw'ensonga eyo tuleme kusala nga tulina ebigendererwa ebirala mu bafu. Bwe nnaabasalira bajja kubeera mirembe, bwe nnaabasalira sijja kubaloota nnyo, bwe nnaabasalira nja kufuna emikisa mu bbo. Hatha la yajuuzu, kubanga okusala ibaada eyeetongodde eriko amateeka g'obuki, amateeka g'obusiraamu. Tuli ffenna. N'olw'ensonga eyo faala al insaanu an yudahiya amman shaa min al amwaat, omuntu bw'aba ayagadde okusalira mu bafu gw'ayagadde okusalira, abamanyi abamu bakikkiriza nkyogeddeko, walakinna sunna, wabula ekiri sunna ayusharika al insaan, ye muntu okubeera nga asaze n'asheyalinga empeera ze kwabo abaakola ki, nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasalira abantu ba umma ye, muyingiramu abalamu n'abaki n'abafu. Era abakigaanira ddala nti ekikkirizibwa baga nti nabbi yali yafiirwa mukyala we Khadija. Tewaliwo olunaku lwe yajja n'aga nti eno endiga oba embuzi njesaze egende eryani, eri Khadija, wabula yasala olusalo olwawaki, olwawamu nga luyingiramu abalamu n'abaki n'abafu, nga kyekisingako obulungi era empeera bazifuna. Tuli ffenna basiraamu. Njagala kufundikira n'ekigambo ekigamba nti ebisolo bino bye tusala biteekeddwa kubeera nga birina myaka emeka, kubanga abantu abamu bamala gasala. Shuruutul adhiya, shuruutu z'okusala, ekisookera ddala buluguha assinnu lmatuluba. Buli kisolo kyonna kyogenda okusala kiba kirina okuba nga kiweza emyaka egimanyikiddwa. Wassinnu lmatuluba, emyaka egimanyikiddwa ku ŋŋamiya emyaka 5 emijjuvu. Yenna agenda okusala eŋŋamiya alina ogitunuulira ng'eweza emyaka 5 emijjuvu. Bw'ebeera nte malaha sanataani, erina okuba nga erina emyaka 2 emijjuvu. Bw'ebeera mbuzi erina okuba nga eweza omwaka omujjuvu. Bw'ebeera ndiga emyezi 6. Buli kisolo kyonna ekisalibwa akakakwakulizo kalina okutuukirira. Assinnu almatuluba, emyaka egyagalibwa. Bw'osala eŋŋamiya nga ya myaka 3, dhuhiya eba tetuuse. Bw'osala ente etaweza myaka 2 eba tetuuse. Abantu abamu baleeta obuteeka olabira ddala nga tekannaba na kukayana. Naddala bano be bawa ssente okugulira abaki abantu, ye amala gasolooza bute, okalabira ddala akatenga ka kilo 6 tekaweza na myaka 2, n'akaleeta n'aga nti akasalidde abasiraamu kubanga bamuwadde essente z'okusala dhuhiya, n'amala gasala. Bane tutuukirize, kubanga eno dhuhiya mpeera ze tufuna mu maaso gani ga Allah. Ekyokubiri, akakwakulizaako okubiri, salamatuha min al uyubi, ekisolo kyosala kirina okuba nga tekirina bumogo. Ekisolo kyosala kirina okuba nga kiramu, tekirina bumogo. Si nkovu, si ndwadde, si nnema, tebagikuulako mayembe. Waliwo ente nga terina mayembe gye bayita ente ki, enkunku, ng'obutonde bwayo yo terina mayembe, obusibulemu, naye eno ejjembe erimu baalikuulako ate erimu kweriri. Eyo ebeera n'akamogo, ebeera n'akaki, n'akamogo. Gy'olaba nga nkovu nnyo, gy'olaba nga terina liiso, liiso baagikuba gyetalina bwongo, ebyo byonna byonna tosala kubanga si nnungi. Salamatuha min al uyubi, erina okuba nga terina kamogo konna kagigaana. Allah ayagala biki birungi. Inna Allaha tayyib la yakbalu illa tayyiba, Allah ayagala birungi. Tosala nte nga nnema oba embuzi gye baakutulako omukira, ntegerekisi. Naye ate bwe tufuna embuzi nga ndaawe
ako kamogo si kamogo si kamogo ekyagira ayisa kukola ki kusavuwala kulabika bulungi akutekaba kamogo ntegerekisi akakwakulizaako okusatu hurumatu bai'iha kiri haramu okutunda ennyama ya dhuhiya ne bw'ogamba sobola gimalawo emu kangitunde tokkirizibwa gaba wadde okutunda omutwe wadde okutunda eddiba wadde akubaagidde okufuula omusaala gwe ennyama ambaagiraako ogwali badde omusaala gwo ye kaabuuyi ogwali badde omusaala gwo ogenda kutwala byenda tetukkirizibwa kutunda nnyama ya dhuhiya kati omanye abasiraamu abamu ensobi gye bakola kwe kubeera nga waliwo abantu ababawadde okusala ebisolo nga bwolaba abatake namugasala embuzi 100 oba ente 100 ye kyakola n'afuna bayimaamu ab'emizikiti n'abagamba bagabira ente buli omu ajja kumpaayo emitwalo 3 ekyo tekiriiyo sekikkirizibwa ennyama ya dhuhiya egabwa bugabwa tebagitunda naye osanga abantu nga batembeeya ennyama ya dhuhiya nga babawadde kusalira basiraamu agenda agiguza emizikiti kubanga ente egula ndooza kakadde kamu emitwalo 85 si bwe kiri n'ababbuca bazitunda oli n'agitwala n'agiguza ababbuca n'agiguza bayimaamu b'emizikiti kubanga ente bweba egula akakadde kamu 1 million n'emitwalo 80 n'agamba imaamu ogenda kumpayo emitwalo 40 nkuwa ente imaamu ayanguwa bwanguyi aye n'osanga ne imaamu ajje ku basaaze ssente olw'okuba alinayo eyasatu gye bamuleetera ey'okutembeeya wano n'abakubako akamu 8 n'awoolyana n'abaga ennyama yammwe yiyo hatha la yajuzu haramu kukuzanyira mu ibaada baganda bange abasiraamu mutye Allah webakuwa ne bakwesiga tuukiriza obwesigwa sala gabira abasiraamu bali totunda nnyama ya dhuhiya tebagitunda gwe kennyini nnyini yo togitunda wadde okutunda eddiba buli kyonna ekiriko gaba kiki kigabe totunda kale hurumatu bai'uha kiri haramu okutunda ennyama yaki ennyama ya dhuhiya idha ta'ayyanat al-adhiya lam yajiz bai'uha wala hibatuha illa an yubdalaha bi khayran minha era omuntu bw'amala okutongoza ekisolo kyagenda okusala nti eno ye dhuhiya kisolo kyange nkireese embuzi oba endiga oba ente takkirizibwa kukigaba okuggyako nga kikyusaamu n'ekyo ekisinga obuki obulungi for example ndeese embuzi nti eno gye ngenda okusala dhuhiya sikkirizibwa kugigaba wadde okugitunda okuggyako nga nkyusaamu ekisinga obuki nenengera mulirwana nga alina ensava esinga ku yange gyenkoze eki gyendeese awo nzikirizibwa mugamba nti bambi tukyuseemu mpeeri esinga obulungi kubanga Allah ayagala kiki kirungi bwe kuba kukyusaamu n'ekisinga obulungi okkirizibwa n'olwensonga emufuna abantu abeesigwa abasigira abantu okusala abantu balimu eddiini n'okulumirirwa bakuwa batya ente z'abantu n'otazisala oba n'otunda ntunde ntegerekisi tekikkirizibwa totunda nnyama ku bbuca kuguza babbuca gye baali badde bagula ogumu ekitundu n'otandika gitembeeya mutwalo muki mutwalo kilo la yajuzu hatha ekisembayo dhabuhuha fi lwakti almuhaddad akakwakulizaako okuna mu kusala dhuhiya kwe kubeera nga dhuhiya esaliddwa mu kiseera ekigere mu kiseera ekimanyikiddwa kyekiseera ki min baadi salati idi al-adha oluvannyuma lwa sala eya idi al-adha ila akhiri ayami tashrik paka lwe tumalako ennaku 3 oluvannyuma lwa idi zetuyita ez'okwanika ennyama era ezo ennaku ez'okwanika ennyama tetukkirizibwa zisiibiramu nnaku za kulya na kunywa na kutendereza Allah tuli fenna tuzikoleremu ibaada nga tutenderezaamu Allah subhanahu wa ta'ala omulundi ogujja insha Allah
tujja kwogera ennyama ya dhuhiya tugigaba tutya era tufune n'ennamula y'obusiraamu kwabo abagatta akiika neki ne adhiya. Mulimu agamba nina embuzi ate gye njagala okusalira omwana akiika. Ekisookera ddala mu bufunze okubayambako, dhuhiya ibaada eyeetongodde. Al adhiya ibaadatu mustakilla wal aqiika ibaadatu mustaqilla. Dhuhiya ibaada eri independent ne aqiika ibaada yeetongodde eri independent. Tetubigatta kyekisinga obulungi, buli emu kugikola ki kujawula. Tekikugaana kusalira mwana wo akiika ku lunaku lwa Eid al-Adha, naye ntegeeza okuleeta enniya ku mbuzi emu ku nniya mmeka? 2, ye dhuhiya ate ye akiika. Al afdal wal awla, ekisinga obulungi kubyawula, kubanga buli emu ibaada mustakilla yeetongodde ku bwennyini bwayo. Kuno kwebaza Allah kuwa mwana, ate eno sunna ndala kaitogatta zaawule, kolako ekimu, Allah tagenda kuvunaana. Lwaki tewasala dhuhiya? Bw'oba osobodde kusalira mwana akiika, ng'ekiseera kya kusala akiika salira omwana ki hakiika. Ekirala kusalira omwana kiyinza okuba ekiseera kikyali muki mu maaso, ng'okyasobola okusala oluvannyuma ng'osala dhuhiya, ng'omala ofuna embuzi ng'osalira omwana ki hakiika oluvannyuma. Tegerekisi tuleme kufunza busiraamu bye bitaakola ki, bye bitaafunza. Oli ayagala kugatta wamu oluusi olw'obukodo obutulimu n'obutatwala ibaada eyo nti ki, nti nkulu. Ng'era bwe tulaba abazadde abamu abagamba nina abaana 7 njagala bagatta ku ki, ku nte. Abaana ku akiika tebabagatta ku nte. Nabbi yagamba kullu gulaamu murtahanu bi aqiikatihi, buli mwana yenna yeetongodde n'omusingo gwe. Omwana musalire embuzi, omwana musalire endiga, omwana musalire ente. Buli yenna ali independent ku mbuzi ye, alina omusingo gwe. Kati togatta baana wamu ku nte emu, buli omu musalire ekiki ekikye. Naye ogenda okulaba ekyo tukyegattako ekyente, okwegatta ku nte ku bantu nga tusala dhuhiya, so si ku akiika, so si kuki, kubanga abantu balina vulugu mu akiika muyitirivu naye yeetaaga okusomesebwako. Simanyi mbu amagumba togakola ki, togatematema. Simanyi buli ogatematema obanga atemye omwana wo amagumba gakuŋŋaanye ogakole ki, simanyi ogaziike. Ebyo byonna tebiriiko njigiriza. N'olaba oli ng'ataddewo omuntu ali supesha, abantu bali mu kulya akiika, ye alonda magumba, kubanga omugagga yamutaddewo. Magumba g'omwana tulina okugakuŋŋaanya tugakole ki, tugaziike. Oluusi basseeka abwe muleeta ab'obubadi, agenda najja n'atiisatiisa awo mu luggya, leeta minzaani. Ate minzaani eyakiseeke ey'okupima enviiri z'omwana. Sajja namugaa sigirina. Akati imaamu n'agaa omwana azitowa emitwalo 2, azitowa ameka 2, n'agamuwa njagga saddaaka, n'agenda nago. Bintu ebyo byakatembatemba ebyo si birungi mu ddiini. Baneetumatire ne Allah kyaba akuwadde mu butono bwakyo, naye leka kuleeta katemba muki mu ddiini, kubanga ojja kubuuzibwa. Kale njagala kumaliriza olwaleero biidhinillah, munzikirize nkomaawo. Nkyali munafunafu naye nga tujja kutambula mpola mpola. Mbeebaza mwebale nnyo okuyambako ku muganda waffe Sheikh Twantwawi. Mwamuyambira ddala no ssente, twafunira ddala ssente eziwerera ddala miliyoni 3, wadde yali ayagala 25. Ssente yazifunira ddala. Nsaba Allah amusuuse amuwonye. Buli muntu yenna alina kye yakola n'ayamba n'ateekako. Nsaba Allah abaggulirewo, abasasulemu ekisinga obulungi. Nammwe Allah emiranga gyammwe, ebizibu byammwe ebisobola okubatuukako, nsaba Allah ayingire mu bulamu bwammwe ne mu nsonga zammwe ez'enjawulo. Ekirala twongere okusabira mukadde waffe akyali mugombo Sheikh Umaru Siddiq Ndawula, twongere okumuteeka mu dduwa n'okumusabira ne baganda baffe bonna abalala abalwadde be tumanyi ne be tutamanyi. Allah abakole ki,
abasuuse, abawonye endwadde. Nze alhamdulillah kati ndi mulamu bulungi. Lwakuba olunaku lwali lwakumeka, ndowooza leero si Mande, ndowooza ku Saturday. Abasiraamu simanyi muze gye tugenda kugwejjamu. Emubende eyo waliwo eyambika. Oli nambika naga Sheikh Bosa Allah amujjuluti. Siraamu nankubira nanga Sheikh njagadde nkakase. Kuba jjo nakulabye ne Ssekatontwayo. Musiraamu atubikidde wano kyofudde. Kati kiba kimbisa kiki? Omuntu atali wa famire yange, toli ku lusegere nti gwe obadde onzijanjaba, tomanyi na bulwadde bunnuma, naye gwe n'oyanguwa kukola ki? Kubika. Kuga simanyi disipulini eyo gye twagijja ey'okumala gabika oba kusasamaza. Kuba oyo sisobola ga nti anjagala nnyo. Kuba senga onjagala nnyo n'ewaka waali badde otuuka. N'ogwe oli otya? Tomanyi na kinnuma, toli wa famire yange, si gwe onzijanjaba, tomanyi na binkwatako, wabula gwe onyumirwa kukola ki? Kubika. Simanyi kiba kigendererwa bantu kubika bantu. Zindi mulamu alhamdulillah. Era baganda bange bano nze okukubira Sheikh Tontwayo Mulanga yamala kunkubira masimu. Nendaba n'embeera gye baalimu nga bagenda batambula ku mizikiti n'ekitabo banoonya ku buyambi. Ng'ate obulwadde bwanyinyonnyola bunene okusinga obwange neŋŋamba nze ku kyempulidde siri mulwadde. Ninga akanteekeyo eddoboozi. Naye mu lunaku lumu abasiraamu ne batuwa ssente miliyoni ezisukkira ddala mu 25 bazituwa. Era Sheikh ne nzimukwasa. Naye ate ggwe n'ova eri n'obika. Kale basheikh tubateeke mu dduwa. Muganda waffe Sheikh Siddiiki tumusabire Allah amukole ki? Amusuuse, amuwonye, ataddemu aweereze obusiraamu umma agiweereze. Naye nga tumusabire kusinziira ku byannyonnyola, tumuteeke mu dduwa. Byesaagala kunnyonnyolera wano tumuteeke mu ki? Mu dduwa. Tumusabire muganda waffe ate Allah amunyweze. Kale obubaka obwo njagadde tubutegeere bulungi. Njagala kumaliriza nga mbasaba abasiraamu tuyambeko okugula ettaka lya Masjidi Taqwa Kirinda Buloba. Baganda baffe abo beetaavu ku ttaka aba Masjidi Taqwa Kirinda Buloba. Waliwo obwetaavu ddala ng'ekkanisa ebayingiddemu. Basaala abalokole bali wali. Kati waliwo obwetaavu bunene ku kifo ekyo. Tugole poloti eyo eveewo eyamba obusiraamu. Mbasaba tuyite ku namba z'essimu 0746 52 713 ne Airtel eri 0702 78 0837 zijja kukuleetera amannya Ismaila Kivumbi. Asobola oteeka ku akawunti abasiraamu nno akawunti namba eza banka bateekayo, naye kale anaaba asobodde Bank of Africa 0192 02 00004 ya account number. Tuli fenna Kasooka Mariamu Semba twe Sheikh bwawandiise. Saba enamba z'essimu kanziddemu. Namba z'essimu ze zikola account muziveeko 0764 52 70 13. Bana emwongereyo message mufuna empeera mu aba media. Wemba njogera wano nammwe muzimba ng'oyongerayo you share the numbers. Allah jabba wempeera abadduukirira obulamu bwammwe. Mirimu gino tugikola lillah. Tugikola ki? Lillah. Ogenda okulaba nga naawe Allah alina kyakuwadde, alina kyakutagguukulidde kuyingira mu nsonga z'abaki? Z'abasiraamu. Naye ate ogenda okulaba abasiraamu abamu
emirimu gino bagifuula gya bizinesi, basooka kulamuza obabawo obukadde 10 ompaaka 2. Ekyo kikyamu, temubawanga. Ne bwajja wano mu masigiri tusolooze essere naga nti mumpeeko simanyi kiwato, bw'amala osolooza 8 mugegenda. Lwaki atwala ssente z'obusiraamu? Basiraamu bategedde bakuwadde 8 ate mbwe yatusondedde tumuweeko 3 tumugagenda lillah, Allah akuwerekere. Tusobola kwemulera bwetyo ku ssente z'obusiraamu. Akale kiringa muganda waffe anoonya ssente za bujjanjabi, bamuwadde $2 million ng'ate omugaa nti mpaaka 10 mpaaka 5 ogifudde bizinesi mu bulamu bwa munno. Tekiriyo ekyo. Emirimu gino tugikolerera kuyamba. Naawe Allah alina byajja okukuyamba biyitirivu. Ate twekkuse gwebeera mugagga wa muki? Wa mutima. Buli wogaggawala omutima bwe bugagga obusinga ebbeeyi. Naye oli n'abeera kiwato ku mizikiti, ne ugaana okutambula, bawadde akakadde, sebo oli n'atwala ka5. Nga bwempulira mbu bagula ejjuma, seeka n'agula ejjuma, naga mwagala ssente mmeka? Tyatusolooza 3 naga baasi nja gisoma. Ye n'asooka azibawa before. Bantu bagumu, weba takuwa, weba tezikuwa. Kuba kusuubula, osuubula otya ejjuma kutuba? Bantu bayitiridde bannaayi. Ate nno bangi bawalimu, obalabira eyo ku mimbali beegiraagira, bangi tubamanyi baswavu. Ebyo bye bakola ebyo ebyekisirusiru ebyekyana ekito. Kale wamma 07 06 45 27 013 ne 0702 78 08 37 ejja kuleetera amannya Ismaila Kivumbi. Tuli mu kuyambako okugula ettaka lya Masjidi Taqwa Kirinda Buloba. Saba Allah tusobozese ettaka eryo tugule libeere ettaka ly'obuki ly'obusiraamu. Ettaka eryo nalituukako ndimanyi, ebigambo byenjogera mbirinako obukakafu era nga twebaza abazze nga bayambako, naye wakyaliwo obwetaavu bwa $20 ligguke. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abasobozese ayingire mu nsonga zammwe nammwe abamalire. Twebaza baganda baffe bano aba midiya ne masjidi eno eya Lidina olw'obulungi. Tubeebaza, mwebale kujja kutulambuula n'omulimu gwe mwakola nga masjidi. Ate ne twebaza baganda baffe bano ba Boy Child aba midiya, kubanga emyaka egyo omuntu asobola okugaa nti tusituke tugende tulabe ku bawalimu baffe. Ekigambo ekyo si kyangu. Sanga omusajja omukulu ng'aga amagezi Mungu tannabaggamuwa, naye nsaba Allah basasulemu ekisinga obuki, ekisinga obulungi. Ate nammwe abakuume, abakingirize endwadde, abakingirize n'ebizibu, abasitule mu madaala n'emikutu gyammwe egyo. Nsaba Allah agifuule nga ntabiro egenda okusaasaanya obusiraamu n'abasiraamu okulaba nga bayigirako obusiraamu. Bingi bye bayigiddeko, kyalite nnyingi eziyise ku mikutu gino, emizikiti mingi egizimbiddwa nga giyita ku mikutu gino. Kyobola bye babagambanga nti muyambeeko ku ddaawa, muyambe ku bantu bano, wallahi mubayambe. Bakola omulimu ki? Mulimu alaba bulabi katambi. Kati abaalaba nga seekatwantwayi boogera, olowooza baalabirawa? Si ku bitambi. $3 n'omusobi n'azifuna mu lunaku lumu. Naye nga tuyita ku midiya kuno, kitegeeza midiya nkulu. So omulimu guno mugutwale nga mukulu gwa bbeeyi. Saba Allah abataase, abawe n'abantu abasembereza abantu abalungi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.